Mr. Soze ekibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Mr. Soze ekibozibozi. Mwe baana mmwe muli mutya awamu ne Mr. Soze ow'ekitalo ennyo atagambwako. Omanye ennaku zino yatutabukidde aye munaye tukyayinako tusobola okwekolera. Te munaye tukyakola emirimu anti munaye omukulu abeera live. Nze luli neeterangamu love story yange nenjoza engoye zange ng'essimu ngireko eri nentuninga mu wuufa neneeyoleza engoye zange. Naye kati anka abeera live tomuleke tosobola obeera wali essimu ng'ogikutte koseke love story egenda mu maaso kagipozinge kaluseetule kwegamba obeera wali toyinza kubeerako keweekolera. Bannange anko n'ennaku zino yatujjiridde tatuli bulungi. Naye nga mugamba mutya omanye ennaku zino muyina ebintu bye mwatandise wano. Waliwo egundi ebibozibozi bya simanya ky'olifa teweerabidde, simanya emiggo gy'olifa teweerabidde, omanyi temuwummula. Kati mwagenze ne munyumya wano ebintu nange nembeerako emiggo gye nzijukira, emiggo nange gyenja okufa nga seerabidde. Mwe baali babakubiddeko ku buko nga nnyoko yakuba mukubuko gy'okwana mwe mwalabye ekimudda wano kugira kuzannya buzannya. Ffe baatukubira ku buko, maama yatukubira ku buko kibooko. Ziri kibooko ya ucaafu zino abazadde ze bakuba omuntu bw'ogaana okugalamira nakuba buli waasanze ezo anyway ya anyhow. Bannange ate bannange maama edda yalinganga alina obusungu kubanga maama oyo yali munaku. Ne bannange omukazi oyo bambi mugumu ennaku yamuluma. Maama yali munaku nga tuli baavuwe kaakati ng'agenda n'akombayininga obusungu. Obusungu bwa bba obw'okubanga yafa mangu n'amulekera abaana abayitirivu. Kati ng'agenda n'akombayininga obusungu bwa bba noonyeza ebyokulya nga tabiraba, ebw'okunoonya fiizi nga taziraba, kweganga gatta obusungu bwonna n'abukumalirako. Bannange maama nno yalina obusungu. Munnange naye mmwe baana mmwe maama yali alina obusungu. Maama yali akuba. Maama yakubanga nno ng'akuba n'abatamukwatako. Maama nga teri muntu wamulema kuba. Ne bwe babanga bano abavubuka b'okukyala abo bannemi abo ab'amawaggali abo myaka 22, myaka 19, myaka 23 abo. Maama nga kuba ate jjukira ebyo ebiseera amateeka gaali tegannaba kujja nnyo nga n'omuzadde atakuyinaako gundi buyinza oba atali muzaddewo bano abantu abakulu ng'asobola okusanga mu kkubo nakkuba. Ate najja n'ewammwe n'akuwaabira. Nno wane nno gundi n'abantu b'edda nabo baalinganga tebawummula. Ye ate bannange aye nina kati ne byenzijjukidde ng'ate oggyeko biri. Waalingayo omusajja ebyo ebiseera nga gundi nga nkyasoma mu gundi mu primary nga waliyo omusajja olwo nga ndi eno wajjajja. Walingayo omusajja ng'akusanga kati waliwo yatusanga twali tulina emiyembe gye twali tukuba gyali giri ku kkubo. Kati nga omanye ebyo muva ku ssomero ng'enjala ebaluma kati nga musanga akayembe k'oku kkubo watali nnyumba nga mukayigganya nnyo nga buli we mujja mufuna amayinja awo ne mulyoka musona emiyembe awo n'olyoka osona emboona neegwa n'ogirya ng'otambula. Kati omusajja tuba tukuba miyembe gyaffe nno n'okubanga si gigye. Ajja nno yenna n'akagaali ate nno oyo omusajja mwattu yali yantama ate saamusonyiwa.
manyo mumwe batawumulira kuba emiyembe gyalinganga sigiye kati yatusanga tukuba kati bwe yagiranga agamba mwe baana mwe bakimukuba emiyembe muyimirirawo kati ate naffe edda twabanga bafala nga toyinaamu gadduka ng'ogundi abantu abo nabo twabatyanga nnyo ekigenza ewala ng'oyimirira agenda okujja okututunuulira nga andabako nga mmanyi yali amanyi jjajja munnanga omusajja nga mugalamiraawo ng'awogola omuggo ng'atukuba yatukuba ssebo n'emiyembe n'agitujjako baye n'ajja alayika yagirya n'ogiri balwagiteeka mu kikapu ng'atukuba kati bwe yamala otukuba nga tuddayo ewaka kati muneera we twaddayo ewaka nga twesaanya buli omu nga toyinza kwogera nti bansanze enkuba emiyembe gy'abandi ne bankuba kaakati munnange n'olowooza luwedde kati munnaye mba nnyanula ebijanjaalo ngenda okuwulira ogundi nga omusajja ayogera ngenda okutunula nga ndaba omusajja oyo yatukuba ow'ekikapu ku ggaali kaakati nali ndi awo ne jjajja nga tugira omutima ne guntyemukamu kati bwe yabuuza jjajja ng'amugamba enno munnange omanyi abo abazeeyi edda baalinanga omuzembu gundi ng'ogundi omwana omuwala mbu bamuyita simanya mukyala banna kati ng'agamba enno munnange mukyala wange twalwanamu ebiseera ebyo munnange namusanga ali eyo mu kkubo ng'afuuse ekirala ne muyisaamu obuggo awo oba yaggamba kojjajja ate bitya namusanga munnange bali ku kkubo bakutta amayinja bakuba emiyembe emmotoka nga zijja neŋŋamba kaakati omwana bw'akubiraawo ekirawuli ky'emmotoka ne kyatika n'atuleetera emitawaana biki era munnange nenkolaki ne mmugiraawo ne tulwanalwanamu awo abaana munnange anti abaana eddalu nga akulula akagaali ke ng'agenda ate nga jjajja taddamu tanfuukira ekizibu kyokka olwedde yankuba atampaabira bannange n'abantu bedda bo baalinganga tebawummula banna kaakati baakatu bizinensi wamma maama yatukubira ku buko anti omanyi munnange olw'emiggo bwe lutandise omanyi nange ngenda nensabuka nenva ku mulamwa nange olumu neeremererwa maama atukubira ku buko munnange olwatuuka nga mbalabira kaakati nali mbeera wa jjajja naye kati bwe nakulaakulamw awo nentandika nga okujja ng'eno okuwummula ewa maama kati era nga bwe nzija ngamba mugenyi teyateranga kunkuba nze n'emirundi maama gye yali ankubye njijjukira mu bulamu kuba nze saabeera nnyo naye bano abalala be yakubanga be bamunyumyako ennyo kaakati munnange nali ndi awo ndowooza nga myaka nga 13 kati nga nina brother wange gwenzirako nga ye alinganga mu 15 awo agenda mu 16 kaakati munnange ngawo omanyi abavubuka mwe buteewummuza munnange yali alina yeyo akawala ka girlfriend ng'akwana kaakati akawala ako ke yalinga akwana kalinga nga ku kyalo kyekimu nga naye tetuli banneyiba nnyo kaakati akawala ewaabwe baali bagagga kaakati akawala baali bagagga nga bayinaayinamu kubanga baali bayina TV ya gundi ya black and white nga bayina oluggya lunene n'ennyumba yaabwe yali nnungi ffe twali banaku nno bali abaleeta n'abalambuzi naye nno ennaku yatuluma kubanga ewaka ndowooza kufe ku kyalo okwo nga ffe tusinzaako ennyumba embi twali tulina enju nga mbi nga ya ttaka kati ate okubeerayo ettaka ng'eri mu mbinabina yekutte mu mbinabina kati ekisenge kyali kinaatera okugwa ne batema omuti gwa kalitunsi gwali munene nga gino emiti gy'amasannyalaze kati ne baleeta enkondo ne bagira ne bazizika ekisenge ne bakijijika kuli tekwali kuzizika kwali kujijika
kati era ng'omuti ogwo nga tugwegendereza nnyo enkondo eyo obutagizannyirako oyinza okugira ogikuunako enju n'egwa ne musula mu mutuba. naye maama ne we yagendanga kubeera na busungu kubanga muntu kujula mufiirako, omukazi oyo ennaku yali yamutuuka. Ate mwattu kati musonyiye naye ayinamu ebintu bye yakolanga. Gwe okubira otya munno Kubuko? Sinnamusonyiwa, kyali kinene. Kaakati munnange, kati ebyo ebiseera walinganga waliyo bino simanya, walingayo ebyo simanya ebibiina by'abakyala, kati balinga beekolamu awo obubiina. Kati waliwo simanya egundi ekibiina ekyabawente, kaakati kyabagabira ente. Kaakati nga bwe bakuwa ente ng'ogirunda babawanga nkazi, kati nga bwezaala ng'omwana asooka nga naawe omugaba ng'omugabira mmemba, kati ng'ezisigadde ziba zizo. Kaakati munnange nga maama bajja bamuwa ekite gwe bakiwa talina na wa kukirundira. Kati nga mugenda ne musala ebisubi, olumu ne mugitwalako ku ettale ly'abantu abalala, ensiko nga si yaffe. Ffe twali tulina akagundi kaffe nga katono nga kasuku nga tetuyinaawo nsiko ya nte. Munnange kaakati nga tukola ki? Olumu twagitwalanga ku ttale. Kaakati engeri gye twali abanaku nga n'omuguwa gwe nnyini ogusiba ente eyo nga nagwo omuguwa nga gwa sitoole nga guli awo gwakutuka gwakuyungirira nga nagwo teguwa maanyi, ng'ente essaawa yonna ekutula n'eryo ebintu by'abantu. Bannange kwegamba nga baatuwa nte kwegaggawaza, naye ate nga n'ente nayo yafuuka ekizibu. Kati nga ffe tukafiiramu. Munnange kati mbadde nabanyumizzaako nti oyo gundi bulazo ng'akwana, yali yakwana egundi entalamuli. Munnange akawala ke yakwana era ng'emyaka gye gimu, kuba ono yali awo mu 15, kati nga ndowooza n'akawala kaalinganga awo mu 14. Era bino ebyokwekwana by'ekite ebyo ebyokubeera awo weesiba ku bantu mb'oyo mukazi wange, mudde awo mukukuta tebibeeramu na kutundula vanira, mudde awo kwemoola, kwetijjuula, mwewandiikira mbu obubaluwa ebyo ebyekisirwe. Kaakati munnange bye yalingamu. Kaakati awo ewaabwe w'akawala ako baali balina oluggya lwali lunene, kati nga wakuŋŋaanirawo abaana bangi ekawungeezi, nga ttiimu eba nnene, nga wabeerawo abaana nga 16, 18 we batyo. Kati nga wanyumirawo nnyo omuzannyo. Kaakati munnange, kati maama ng'atuuka ng'atugamba tutwale ente ku ttale. Kati nga tugitwala ente awo we twagisibanga balinga bayitawo waajati. Kaakati nga bwe twagisibangayo nga tuba tulina ogikuuma, kubanga omuguwa gwabanga gwa sitoole, ng'oluusi eyinza okutula ate awo nga walinaanyeewo ennimiro za lumonde. Abantu balinangawo ensuku zaabwe ng'eyinza okutula n'eri ebintu by'abantu, obuzibu ne bujja. Kaakati munnange maama ng'atusindika tugende tukuume ente, twali tuli 3. Nange bwe twakkirira tusiba nte. Bwe twasiba ente katubeerabeerawo awo nga twegumya. Naye ejjukira we tusibye ente we walinaanye oluggya lwa gundi lw'abagalofulendi, omugalofulendi. Jjukira ewaabwe we wakuŋŋaanira kampuni wonna ng'abaana ekawungeezi nga bazannya kakebe, ng'oli kakebe tayinza kuleka mu kifo. Nga kwegamba wabeerawo emizannyo mingi gye mwagala gye muzannya nga mulonda, leero batubake, leero tusambe mupiira, twepene biki. Kaakati munaye nga tutuulawo awo nga tulinda ente tugikuuma. Bannange kakebe ng'afuuka kakebe. Omwana agenda n'asimula akakebe n'oli balyoka bakuba emberakuulo ne badduka ne beekweka. Kati engeri gye twalinga abato nga naffe okuzannya tukyakwagala. Kaakati munnange twabeerawo ng'ekite tukikuuma. Naye we twagira ng'ono brother wange yali gundi omukwanyi gwa gundi w'olunaku nga ngamba naye lwaki tetugenda naffe ne tuzannya kakebe. Kaakati
nga mugamba ate ente nga ngamba ente yanywedde. Jjukira abaana abalenzi baba n'ekibuli. Angamba yanywedde ng'omuguwa gucekingamu awo 1 2. Nga ngamba yanywedde tugende tujja kuzannya bwe tujigira bwe tutunulayo biki. Kati nange ono bwe yaŋŋamba nga ŋŋamba kale nga tugenda nga mu kakebe. Twatuukayo nga kakebe akwata akati nga n'ekite tukyerabira. Nga lwaki ekite tekikutula? Ekite bwe kyakutula nga kigenda kirya amalagala gaajati. Kyagalya nno. Kidda ku lumonde waajati nga kimuva kumu nga kiryoka kiryoli. Kaakati munnange waba omuzira kisaaba ayitawo ng'alaba gundi ente erya amalagala ng'agamba bannange n'ente si ye ya nnamwandu gundi. Bannange nga adduka ng'agenda ayita maama ng'amugamba nno emitawaana gy'agudde dda nti ate kiki nti anti ente emazeewo omusiri gw'abandi ogwa lumonde. Maama ng'alyoka akuba omulanga oguzuukusa abaafa. Nyabo nze nfudde, nze ngenda kukola ntya bannange? Bagenda kunsiba, ngenda kuggyawa ssente ezigenda okuliwa emmere y'abandi bannange biki. Nasindiseeyo abaana. Ntya omukazi ng'amugamba nti siina gwe nsanzeewo n'omu. Ng'agamba ndowooza balabika bali mu kakebe bali mu buzanyi. Nange maama ng'ajja adduka ng'akwata ente ng'agisiba. Addamu agisiba ng'ayambukayo ewa nnyini lumonde. Amugamba munnange emitawaana gigudde. Nsaba kunsonyiwa biki. Omukazi nnyini lumonde ng'ayomba. Kaakati nze bannange lumonde wange nze biki. Nze nabagaana n'okusiba omwente biki. Nze bannange ente gye mwali mulunda zaaki nga temulina ttale za kuzisibako nga temulina za ziriisa ente biki. Lwaki temugitogireka mu kiraalo mugisalira ng'ebisubi biki. Timunnange nabadde ngiza abaana bagikuume. Kaakati bwe bagikuumye kati baliwa. Kaakati munaye maama nga bamugira bamuvumaavuma. Kaakati naye ng'alyoka awa matuka eri n'obusungu. Kati bwe yawa amatuka eyo ng'alyoka agenda agwa ku mutuba ng'alyoka awogolako kibooko. Omanyi akatuba akabisi bwe kaluma. Tolaba nti omupeera guluma. Naye baddiye akatuba akabisi nako tokayoyanga kaluma. Emiggo gye mmanyi egiruma. Egundi omupeera n'ebbanda ge baali bankubisizzaako. Naye nno n'akatuba nako si kamuzannyo si katene. Ng'alyoka awogola obutuba buli obubisi ng'ajja. Bamaze naye omukunya kati yajja obusungu ng'abumalira kufu. Bwe yajja ng'awamba akakebe ate maama baalinganga bamutya nga bakimanyi mujaasi. Maama yakubanga omuggo kuva ku 2 naawe. Maama nga nti teri amulema kukuba nga bamumanyi. Kati maama nga bamutongoza era nga gundi nga n'abantu bakyogera nga bagamba bannange abo abaana balirema bulemi naye bambi omukazi ye omulimu ogugwagukoze omukazi oyo akuba abaana. Kweganga ye awaadi yagifunira mu mbeera eyo yakutukuba. Naye nze engeri gye nali nzija nga nkyala bukyazi nze saalya nnyo miggo gye. Munaye omanyi omugenyi bamukwata bulungi ate omugenyi tatera kuzza misango. Kaakati munnange bwe yajja ng'awamba akakebe nga batuyita nga batugamba maama wammwe abayita. Nga tugamba gyawunye dda. Tugenda okumutuukako ng'alina obutuba nga bukoma eri buti nga buwanvu akutte akanywa ka kibooko. Kati we yajja asookera ku bulaza wange yennyini omuko ng'asooka akuba muko. Emiggo yagimutandika atannagalamira. Cwayi wasanga wakuba. Bwe yagira ng'alyoka amubangwala ng'akkirira ku ttaka ng'asooka amuba emiggo. Maama yalina amaanyi ng'alyoka akuba oli emiggo. Kyokka amukuba n'omugole ali wali alaba omubulayidi. Omuwayifu alaba bali wali bali mukuba omuhazibandi emiggo emizibu.
amukubye omugole atandise okukaaba. Kaakati munnange olwagira nga ogundi omuhazibandi nga yeetaggulula ku munazaala ng'afuumuuka emiggo ng'alyoka ayingira kalitunsi. Munnange n'omugundi n'omubulayidi omugalofulendi nga naye afuumuuka agoberera omwami nga bagenda batuuleyo mu kalitunsi nga gundi omugole asirisa omwami. Munnange sirika. Kaakati ono bwe baamumaliriza nga babakanze, ogwo na gwe mulundi omukazi oyo gwe yasooka okunkuba. Era yankubanga mbuuza nali nkukubyeko oze nedda maama galamira kwai. Munnange yankubayo giijo ngamba mpitaako tambula gende waka. Kaakati awo ng'akwata waawo ne gundi n'omulala awo gwe twali naye n'omulala naye ng'alyoka amubabirira mizibu. Kati ono omulala ye yali muto wange nga muto kunze. Kaakati nga naye alyoka amubabirira giri nga naye amugamba mpitaako gende waka kati ng'atugoba emisinde ng'agenda atuswanyula emiggo. Omanyi gwejo emiggo nga odduka bakkuba paka waka. Kaakati munnange nga tutuuka ewaka. Bwe twatuuka ewaka kati maama alina omugundi alina embeera ze. Obusungu busobola omukozesa ekintu n'amala okukuba. Kati ate bw'amala okukuba akaseera we kayitawo obusungu ne bugenda nga bukendeera. Ate n'awulira muli nga yejjusa. Kaakati nga bwe yagira bwe yamala otukuba nga naffe ssebo nga bwe twatuuka ewaka nga naffe tumusibira sumbuusa ng'afumba emmere nga atuwa emmere nga naffe tugizira nga tugigaana. Fe ababiri abazze yoli omugundi omuko ye bwe yadduka teyadda ng'asigala eyo ewa galofulendi ng'afumba akamere ye waabwe ng'amuwa ng'alya. Munnange ebyo ebiseera byalina byanseenene nga bateekayo gana gundi amataala g'enseenene. Kaakati munnange omuko nga yeekalakaasa ng'agaana okudda ewaka. Kaakati munnange bwe yagira nga ajja ewaka nga teyatuuka na waka nga ampita nga ngamba nze mpa jaketi yange ngenda mu nseenene. Nga ngamba nze n'okubeera nze sigenda nakomawo wano waka. Nze munnange nno wandikomyewo nti ekitasoboka kyekyo. Nga maama nkuba atya nga gundi nga mukazi wange alaba. Yanswazizza sigenda kudda. Anko nga muweereza jaketi ye ng'agenda ng'asula mu nseenene. Yasulanga mu nseenene ekiro ng'egundi emisana bwe yakwatanga enseenene ze nga ezimu azitunda endala ndowooza ng'aleetewa omugalofulendi nga bakongola nga basiika. Omugole bwe yafumbanga akamere ndowooza ng'amubbirako kamere ng'amuwa. Kaakati munnange nga naffe wano ewaka twafuuka ekizibu. Nga naffe maama twamufuukira ekizibu nga naffe emmere tugizira. Emimmonde gye yatuwanga nga tugizira nga tugaana ogirya. Tumugamba yatukubye. Nga yakubye ne muganda waffe kati muganda waffe yagenze ku situliiti. Sebo kyajja ne kitusiibula ne kituganze ngenze ku situliiti sigenda kudda wano. Munnange omukulu ng'aseba alemerayo. Ensonga yazitwala wala bamukubira batya Kubuko. Kati maama munnaye kye yakola ng'agenda ng'abeerako ogundi omusirikale gwe yagamba yayinanga abasirikale bakwano be ng'abagamba nno mumanyi ekyaguddewo nti gundi yagize yadduse ewaka yagambye agenda ku situliiti. Kati ate abagundi abo abasirikale babanga oyo brother wange bamumanyi. Kati gundi maama n'abagamba ne n'agamba oyo omusirikale ne banno bagambe buli amulabanga mu tawuni mu mukube paka lwanaakomawo ewaka. Kati munnaye brother wange yali ali eyo mu nseenene gye yali yeefuulidde ow'ekitalo
oyo omusirikale ng'amusangayo ng'alyoka amukuba emiggo yamukuba emiggo giri egy'akatale n'amugamba kwata ekkubo ddeyo ewaka n'amugamba ate ngeza n'enziramu n'enkulaba mugundi mu nseenene yadde okulaba ng'osala mu ttawuni bulaza wange ng'atya mu ttawuni naye sebo omukazi oyo yatukubira ku buko kyesimanyi oba yali akimanyi nti omukulu akwanayo nalabika yali takimanyi twakimugamba nga tumaze kkula mugamba maama mu bintu bye tutali kusonyiwa kutukubira ku buko butuswaza otya n'otukuba ng'omukazi alaba kugambye paka kati musango omuloope era buli bwe ŋŋendayo nkimujjukiza ne mugamba ne maama oli muzibu n'olyoka otukubira ku buko nanga ate kati nze namanya naye bannange gwenze gy'emiggo gy'obuko kyokka ekisinga okunsesa kati omugundi omuwala ebyo ebiseera yali waakabi omuwala yali asomerayo Bwanda ng'akomawo ng'ayogera Oluzungu essomero ly'e Bwanda lyalinga ly'abasisita kaasomera mu ssomero ly'e Bwanda omuwala ng'ayogera Oluzungu akawala nga kalabika bulungi naye obudde buno bannange kaakulubuka kati era ono gundi ono brother wange mbeerawo ne mujerega ne bugaalaba mukazi wo ngaalaba omukazi eyatukubya emiggo agatondaga bannange omukazi yakula omuwala yakula kati tekakyali kagundi bannange noono ebyo ebiseera yalinga akabebera bannange akatunuulira n'akalemwa naye mmwe baana mmwe mweraba ekiboozibozi kigezze kiwanvuye mweraba